Chicken tia moving around Chimala. I've never seen Busisira mu Kigali. Wali mu Kigali emyaka emeka? Ena. Ate ndi munnamawulire. Oyagamba nti ebintu bya chicken tebigatta. Chicken ayina okwewa time ngate bamubani addeyo obutaddamu kuyingira Rwanda. Is not sure about that. MR Life kwetuli amanya bampita Metani Bongo oba Masamu wano wensinzira nno okutukako mwana Katonda gwali eyo atugoberera nesiima olw'ekisa ky'otulaga buli kadde okutulaba essanyu ly'otulaga buli kadde likolera ddala amakulu view like comment ne sharing zijjuliza ddala obuweereza buno. Wano nsindikibwa All About Charity Foundation abaana abasukka 15 tukomyewo ne kampeni yaffe bayita Let My People Go. Let My People Go kampeyini eyo twagiyingidde oluvannyuma lw'okufuna eddoboozi kyekimala wano katuve Makinje tugende e Kamengo kano atubulesinga n'ekifo ky'e Kamengo olw'ekisa kye kitakoma era twalage okizimbamu. Wetwalage okizimbamu awo nno era we yatukuyeera eddoboozi erigamba nti wano wafunze twatandika wanene naye wafunze. Fe tugamba nno nedda katugende ewaka ewammwe tewaba wala ewammwe tewaba wabi. Twetaaga $7,000,000 ku main block ne $3.5 ku toilet tukube plaster tuyiwe enkokoto tuyingirirawo ebirala tujja bikola tuli munda. Ensonga esooka okuba ewaka kya muwendo. Ensonga ey'okubiri abaana bayitiridde okudduka abo tubajja ku street tubaleeta wano ate baddayo kubanga wano kumpi nnyo bwafunamu obutakkaanya ne munne atamba butambuzi paaka kukuwe mwamujja. Ekyokubiri environment ya wano kulanagana n'ebigambo ebivaabwe nga biyingira mu kikomere ekikonde n'ebirala bituwa kugamba bitukalubiririza nnyo omulimu guno obuweereza buno okumentalinga abaana bano n'okubalaga ekituufu. Wadde nga tetwevuma kifo kino tetwevuma kitundu kino kitwagadde Katonda atwagadde era mazima kituyimusizza waggulu kitutunze eri ensi. Naku anaazi bali balina okutambulira abaana ba Isirayiri kyabatwalira ennaku emyaka 40 olw'empaka okutya n'obutakkiriza. Ffenna kwanaazi omwezi gwe tulina wano ogumu twagutadde wampulira w'ennaku 4. Isirayiri yalina okutambulira okuva mu nsi y'obuddu paka mu nsi ensuubizi. Tugenda kuyita mu ntalo, tugenda kuyita mu Bafirisuuti ebisolo ebirya na buli kimu naye tugenda kukozesa ekkubo Isirayiri yajja okukozesa eryo ery'ennaku 4. Tugenda waka gwalina kyalina kyonna osobola otwegattako n'otuyamba wadde nga episode zino ziweereza abo bokka abasuubira nti myaka 5 Metani Bongo bw'ayogedde enkyuse bw'ayimbye music we ankyusiza obulamu abo bagamba nti no byali biganye nali mbikooye era Bongo bwe yayogera nafuna essuubi eppya bwe nawulira oluyimba lwo naddamu n'enjagala nate nasula wansi ebitamiiza n'ebirala mu abawagizi bange akasawo ka sementi ka $310,000 emmoloka y'omusenyu emu ya $9,000 emmoloka y'amataffaali emu ya $36,000 osoboka nti bannange zikankwate kino kankwate kino paka ng'obutawo tuluwangudde nze nsobola nzikiriza muli kisoboka kubanga wano we tuli kibadde kisaakyo naye waggulu wa byonna gabadde maanyi ga Katonda waffe. Teyeebase oyo atuwadde amaanyi agasinzira ne tuli ensi era y'omu agenda otutwala e Kamengo then tuve e Kamengo tujje tuli ekibuga. Je bali kusoma Kali mukama wange. Let my people go. Let my people go. Movement to Kamengo. Blessings kigenda tuukirira ngerawo kyogedde sigenda kijungulula sigenda kyongerako. Just okujjako kukyongerako eddoboozi nti bannange muwulidde ebigambo bya mukulu ono
kuyamba baana baffe ab'eggwanga tubaddemu ekiramu. Abaana bava ku situation mu family zikyasinze okuva embi. Kituufu. Tomanya kiki tunaabajjamu. Bayinza okubeera pulezidenti ab'enkya, bayinza okubeera abaminisita ab'enkya, bayinza okubeera abayimbi b'eggwanga ab'enkya, bayinza okubeera abasomesa b'enkya. So akatafaali konooteekako ku puroguramu eno egenda mu maaso, movement to Kamengo, go to go. Let my people go. Let my people go. Yes. Exodus. Kijja kukola ddala nnyo sense. Amanya Uncle Major Mugalu Byrons aka Uncle Major, era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wano. It has been a while, it's been a minute since I last been here. Waliwo yaŋŋambye nali ndaba interview maano jogerera oluzungu bulungi. Abaana mbasomese gye batandikira kikulu nnyo, era ekintu kyokola kyamaanyi nnyo nti abaana bano bafunira ddala mu age ekyali ento bingi basobola okuba nga bayiga. Waliwo story ebadde etambula. Rwanda efuuse Rwanda. Ekifaananyi ekiri e Rwanda kifuuse ekifaananyi. Okusika emiguwa okwetonda n'omuliro bikuta social media. Awo nno nagambidde nti nedda. Oli ebbanga lyonna abadde akolera Rwanda, abadde ku mpewo z'e Rwanda. Kamukoole kamuteekemu akasimu. Wate nga obuvunaanyizibwa bweyongera, wafuuka music director mulamba Record FM. Sere bisinga okuteekateeka music wa wiiki eyo kyokka. Olombo sikyagala twala wiiki 2. Kyokka nga onyateekerateekera mu wiiki. Tubigattanga ne biggwa. So yensonga lwaki ndi wano. Katonda yakuyimusa eddaala. Amiina. Era mwebaza Mukama w'amaanyi nnyo, era nga gye tuli tukola. Rwanda enguudo ebinnya ebiri mu Rwanda, mu nguudo zaabyo, mu nguudo z'ebibuga Rwanda, ebinnya ebirimu. Abantu abatunda Rwanda bafuna nnyo okulaba nti gwe bw'okuba ekifaananyi tokifulumya laazima. Awo obwavu obuli e Rwanda, obunkenke n'ensasage, kasasiro ghetto ebiri e Rwanda tebyenkanika. Awo gabadde malowoozi ga chicken. Njagala kutereezaamuko muganda wange, muto wange, ate nga kyali wange, chicken though si kyali wange nnyo. I think yayogera out of excitement. Yayogera ye kye yalaba ng'omuntu, ye nga ye kye yalaba, naye teyeewaayo budde kumuvinga kumanya Kigali ne Rwanda. Ayina engeri gye ya generalizing oba Rwanda oba yagamba Kigali simanyi bulungi nnyo, naye nagezaako okulaba ebintu bye. Oyogedde ku ky'obwavu, teri nsi etali mu bwavu, ne zi superpower America ali abaavu bangi. Oyinza okwesanga oyinza obbagatta nga basinga n'abali e Uganda obwavu. Kyekimu ekiri e Russia, kyekimu ekiri e France, kyekiri e Spain, kyekiri e Italy, wonna mu superpower gy'omanyi. Bwetuddako wano mu Africa, bwetubalabalamu ensi ezikyasinza okuba ez'amaanyi, amaaso togabuusa South Africa, Nigeria, amaaso togabuusa Nigeria. Ensi ezo zisinga abaavu e Uganda. Ekyo badde okimanyi? Kolako research nti ensi ezo geta zirina nyingi zisinga eziri e Uganda. Naye tezikijjaako nti ekusinga ki? Obugagga. Now here's the thing. Rwanda is I'm talking out of experience. I always go to Rwanda. Full time naliyo gyali emyaka 4. Emyaka 4 miramba gye namala e Rwanda eyo nga nkola ku media, both radio and TV. Naye okuva egyo emyaka ejjaggwako ngendayo oluvannyuma lw'emyezi nga 2-3 bwentyo. I try to go there probably weekends and all that. Gezaako okuba nga ate ngendagendayo ne tubeera nga ate nkwasaganya byenkwasaganyayo. Now Rwanda eringa wona agamba Kampala obunene, si mu bunene, mu kikula. Nti nno ogenda kulaba Kampala, ne Kampala mwe muli kisenyi. Ofuna oba kyekugamba, tekikijjako nti Kampala yakabi.
Kampala we wali Katwe sibo kiri Kampala we wali eno waggulu ene Mubaraka Kampala mwe muli Makindye ndeba Kalwerwe Kampala naye mwe muli tugambe Kololo mufuna bulungi Kampala mwe muli Makerere Kampala mwe muli ebifo nga Nakasero Ntinda mwe muli Ntinda Najera okitegeera nti nno it is a city naye muli muki ghetto oba kyengezako kifaananyi kyengezako okuleeta oba okiraba it's the same obanga wali ogenzeeko tugeze Johannesburg kale tugambe Pretoria Cape Town yabagagga nnyo naye era naye mulimu era abaavu mulimu ne sections naye waliyo section ezaki abali mu haso nga bya ddala so city center yonna mubeeramu bwemuyita batya are they called suburbs mubeeramu bu points obwo okitegedde naye weweetoolola bulungi nnyo bwoti Kampala osogamba Kampala bulijjo y'amaanyi bweti okitegedde naye ate bw'oyita eno bwoti mu Kisenyi bwoti noyita mu Lubiri eno nokkirira bwoti mu Kisenyi noyambuka bwoti abo nogendagenda eyo mu Mmengo eyo ojjasanga nga waliyo ki nenga era still ki Kampala. Now ekiri ku Kigali, believe me or not, Kigali is a very beautiful city. Beauty ya Kigali mu butono bwe kozi Kigali ntono. Kigali ntono oba nkugambe nti Kigali sojetolola like in 2 hours oba 1.5 hours or 2 hours kangamba at most 2 hours no birango jimazeeko. Ekibuga osojetolola bwoti no birango jimazeeko. Oba 2.5 hours 2.5 minutes. Okitegera oba ojetolodde naye baji organizinga nga kabuga kalungi okitegera city center okitegedde naye eyina ebitundu ebijetolodde nga onagamba nti nno Enyamirambo kozenze unalina akatuuka ekigali nabirako Enyamirambo waliyo bannayuganda nno bangi waliwo ne basi zalike kiteeka zisitukire eyo zitulike basi zive Uganda zigende eyo waliwo gundi yazo waliwo ne university mu Nyamirambo naye abavubuka b'e Kampala abantu b'e Kampala bannayuganda bali nnyo awo nnyo mu Nyamirambo na Nyamirambo eringa wonagama Makindye okitegedde eringa Makindye kati naye Nyamirambo ate weddiringanye tugeze ne Gisozi ndowooza bakituma because nti luba lusozi it's like wabagagga era wojetolola we bati waliwo some other place eitwa tukulamanya agavira ddala mu mutwe bo bazimbawo nnyumba nga zonna zifaanagana zezimu zonna okuvuga okuva nga wonagamba ekibuye ku round about n'ovugako nojja paka kalinga ku bitaala eno waggulu ebyemakindye awo wansi bwe batuka side we katyo enyimba eziriwo zonna zikola ki zifaanagana so Kigali is organized nete kijjaawo nti no mulimu ki mulimu abaavu ne ghetto suburbs b'ekibuga obwo mwebuli naye nga nkubuulira amazima nga sikulimbye omanyi waliwo agamba I think yali Frank Gashumba yagamba nti nno basobola okukwala ne bakusiba kantuntunu ne bakusuula mu Kigali oyinza obutakikkiriza nti oli mu Africa yali mutuufu mu city center gye nkugambye mufuna bulungi kubanga balina engeri gye ba organizinga mu Kigali eyo nga olaba street eri clean eri organized ebizimbe obiraba si binene of course si binene chicken yayogera kituufu si binene ebizimbe byonna si binene nnyo nti nga wonagamba binene but they are beautiful buildings
and organized buildings. Omanye ekintu statement eyo gitegera bulungi. Osobola okuba ng'olina ekintu kiwaguuga nga kiwanvu kinene bwe kiti naye nga tekiri organized bakizimba gafula wano waliwo omulyango ayesimanya parking okitegeera oba kyekugamba. Buildings zonna eziri mu Kigali oziraba nti nno oli mu kibuga kakabeere katale. Nze Kigali bwe nasooka okulaba akatale akazimbe akali wakati mu kibuga. Kazimbe kati akatale kaabwe kalina wonna alaba kati kyebazimba we Wandegeya. Okalaba akatale ke bazimba e Wandegeya. Kati bo Abanyarwanda bakakola emyaka nga 8 mabega eyo 9 mabega 10 mabega. Akakatale ke muyina akatyago ke mwakakola we Wandegeya. Bo bakakola emyaka nga 10 mabega. Okitegera bakingeza kukugamba. So chicken tiya moving around kimala. Kulaba kino kyayogerako kiri kitya kyenjogerako. Va ku bino mbisaba bamukubira amasimu. I don't know about that. Sikimanyi. Naye teyatasobola kutambula bulungi. Kulaba obutundu obwenjawulo obukola Kigali. Kubanga bw'osobola okuba nga otambudde Kisenyi n'otambula woti Lubaga Mengo n'okomawo e Kampala bwe nolowooza nti otegedde Kampala. Nze Kampala mumanyi. Twakkirira eri wansi we batisimanga bayitayo ba mu Kisenyi. Oyambuka okkirire tugambye ku wali ku Pride okkirire bwoti wali ogenda eri simanyanga wa. Nze Kampala mumanyi. My brother, Kampala bato mumanyi. Weweeyo otambule Kampala. Bw'oba osazeewo nti nzize ngenda kukola statement ku Kampala, genda ku map. Butundu ki obukola Kampala? Onfuna bulungi. Okay. Ya mistake gye yakola. Nti njagala kumanya Kigali. Bitundu bimeka ebikola ki? Ebikola Kigali. Okay. Now, tambula kitundu ku kitundu, tambula ku kitundu ku kitundu, tambula kitundu ku kitundu. Okay. Otuule ogambe bannange I was in Kigali, but what. But you cannot make a conclusion about, let me say Kigali, just like he said, when you have not found out how many places are making Kigali. Have I moved in all those places? Esikola Kigali. Kikulu nnyo. Kakulu nnyo. Simanyi oba abantu bakategedde. Era sibya, I'm just saying this only to Rwanda or Kigali. Mu abantu abatambula. Tugeze wano ogenze Jinja. Jinja naye ine ebitundu byayo ebigikola. Togenda bugenza awo musitese nogamba nabadde mu Jinja naye maama. Malayo olyoka making a statement or a conclusion about that place. Kati yensobi muto wange gye yasooka okukola ki okubanga ate akola. Yadetermininga nga asinzira we yatambula. N'ageneralize. Yes. Ate ekirala is a personally mu Kigali sirabangawo obusiisira. I've never seen busiisira mu Kigali. Wali mu Kigali emyaka emeka? Ena. Ate nga ndi munnamawulire. Oyagamba nti ebintu bya Chicken tebigatta. Nkugambye yakola conclusion ye awantu amu we yagenda teyamalayo Kigali. So byagatta naye ebyobusiisira tebigatta. Nze sirabangako obusiisira mu Kigali. Wabula mu Rwanda waliyo obuki obusiisira. Oba nfuna bulungi. Era yagamba mu Kigali oba yagamba mu Rwanda? Yagamba oba mu Kigali. Kubanga yali ayogera ku Kigali. N'agamba nti abantu beeri baavu. Ono yagamba abantu beeri bakusanga ng'olya emmere mu hoteeri ne baleka okulaba oti ng'olya bwe balya nawe baliise emimwa bagamba bannange ono akoze atya okulya akamere. Ekirala ekiriwo ekigali nze simanyi gye yagenda nawulira agamba buteri mmotoka zino ezolaba ziburabasi emmotoka bikadde biriyo. My brother ku Rwanda okwo gwe mumusaaga n'okusaaga. Ekisooka kansooka ekikubulye kino omuntu alaba Rabongo live. Emmotoka ekigali zaalayisiko ku Uganda.
ekyo badde okimanyi simanyi oba badde okimanyi bale sikimanyi omusolo oguteekebwa ku mmotoka e Rwanda gwalayisa okusinga kugwawa kugwe Uganda era kankugambe kino ekintu abaana jjukira e Rwanda batera nnyo okuvuga German cars Benz bavuga nnyo Benz bavuga nnyo goofu bavuga nnyo ezo emmotoka ze batera okuvuga e Rwanda era e Rwanda eyo Toyota ntonotono Toyota ntono e Rwanda era osobola okuzannya kusanga omuvubuka ng'ali mu kabenzi kaakavuga nga wakusomero waki okitegeera he didn't give himself enough time to spend time in Rwanda. Rwanda abavubuka abato bavuga emmotoka ez'ebbeeyi. Nja kuwa example. Twali awo e Rwanda nali nvuga Nuwa. Simanyi bagirabako. Nali nvuga Nuwa. Z. Kati emmotoka eno alina gye wagira mu lumbe lwa gundi. Olwani. Eren. Emmotoka eyo nagigula Uganda. Kati luba lumu tuba tuli eno e Kampala ngamba bakyali bange. Bagamba twagala gendako Rwanda. Ngamba ate mufaayo we naaba nzirayo. Tujja genda ffenna. Nga nkwata Kazibwe Danti mumumanyi shooting videos wa Atmark Films. CEO Atmark. Nga nkwata omugayo n'omumpi yani yali managing akatero yani. Edi. Eddako yamanagingako n'oli omwami. Emmese mwami. Bali bamuyita batya? Gizzard. Nga nkwata Lennon. I think now is one of the managers ba Biniganta. Nga nkwata gayo mulaba shooting videos amuyita Fox. Ngamba kuba motoka. Nga tuvuga tugenda Rwanda eyo amafuta gatugwerako ku luguudo okwo. Toachi. Nga unagamba nti ovuga amafuta ne gakola ki? Twavuga ne tugamba nti no amafuta petrol station eriwa eri Kibuye ganagali mugatukola ki? Gatumala okukola ki? Okutuuka wa ekibuye. Na Rwanda jjukira erimu obusozi. Ensozi nyingi enguudo zaabwe tegasobola kumala. Naye nga petrol station eringa awo nalaba wali mu maaso nesikira wano. Anka motuka yasika mu ddakiika 2 nga abasirikale batuli awo. Ddakiika ezo netubanyonyola netugamba kale kusonyiye kubanga emotuka ovuga ya Munnayuganda ne permit yawa ye Uganda. Naye motuka eno gijje ku kkubo. Tugisindika netugisiza wabbali like ngawo nagamba off road. Naye gye twateeka simanyi oba abasajja abo oli bafuna emmotoka ezaali ziveeyo abaana nze emmotoka ya Benz Brabus oba ogimanyi. Abasinga Uganda bagiyita ka box. Bakayita ka box abasinga. Benz ka box ebeera nnene. Naye Brabus eyo omwaka gwa Brabus 2018 nasooka giraba Rwanda. Ate nga givuga yali mwana. Netubuuza ne batugamba motoka ye. Kubanga buli gwe nali naye yakwata ku mutwe n'agamba naye eno Benz eno ne ka box naye Brabus 2014 ng'omwana omutaajiri nange eboroge girabo. Ne batugamba bya bulijjo naawe tuba tukyanyumya. Omulala n'ayisaawo awo Range Rover, omulala n'ayisaawo kati zisubaru zinennene kati ze bavuga wano e Kampala. E Rwanda bali bazivuga nga tebannazivuga wano Kampala. Ekyo kati njagala kikutegeeza okitegeere. Kuruga empya ng'ovudde kweri Kuruga Ordinary Limited. Kuruga empya nasooka giraba Rwanda nga tennajja wano. Era nagikwala ne ku ka video lwakuba essimu baagibba. Bagibira wano esitenda Rwanda. Wati yagenda Rwanda chikenchike. Yaliwo naye nga wegambe teyasobola kutambula. Simanyi nazo gye yali. Naye ate n'abantu n'abavudde waliwo abantu aboogera ebigatta beija nti baabayisawo byabwe oba ekitundu gye baabeeranga. Ono yagamba nti yabeera e Rwanda ebbanga ddene naye deni alimba ayogera ekituufu.
then n'abakyala bajja e Rwanda okuva e Rwanda okudde n'agamba nti e Rwanda oli ne bwajja buzinga ayogera lulimi olutali lwa Rwanda n'agamba omukazi omunyarwanda nti njagala kutwala n'oba tamanyi gyamutwala olw'obwavu obunkenke n'embeera tategereka eri e Rwanda omuwala alinnyirawo oba muwala oba musajja kudduka kibabu obwavu obutiridde sigenda kugamba nti nno oba olw'obwavu olw'obwaki but beera Uganda yakulaakulana okusooka ki Rwanda era Rwanda waliwo development nga wonagamba waliwo ebintu ebimu nga womanyi nti waliwo ensi nga wonagamba nti kati ffe nga wonagamba Uganda ne Kenya waliwo ebintu nga byatuukadde Kenya nga wano tebinakola ki tebinatuukawo okitegedde so nti omuntu wajja nagamba nti mwana njagala tugende nkutwala e Kenya obuukirawo webanga diiru ng'ekola ki kubanga wano sente z'oba okola ziri zisinga okitegeera naye lwakuba sente y'e Rwanda yeesinga egy'e Uganda kati ekibajjayo kubaleeta nti Uganda of course abantu bangi e Rwanda beegomba nnyo Uganda lwaki olw'embeera eri eno be bawulira biki okitegeera waliwo n'okuba nti nno waliwo abantu bangi abagenze South Africa ne batuuka ne baddukayo ne bakomayo e Kampala kituufu waliwo kiwuliddeko n'agamba nti mwana natuuka e South eyo mwana obulamu ne bunzitowako naye ng'abasajja gye bali bangi abakola ki abajooga batuukayo nga mbalaba bajooga emmotoka ez'akabi naye nze byakola ki ebigaana nenkola ki nenkomawo e Kampala naye nga yagenda ku biki byeyakola ki byawuliranga so kituufu abantu bangi Rwanda baagala okukola ki okujjako e Uganda n'okubeerako e Uganda bangi naye bangi bazzeera ne baddayo abasigalawo naye bangi bakola ki badzeeyo ewaabwe okitegedde kubanga perception ey'abantu gye bayina of Uganda mu Rwanda neneku okitegedde vibe weeri wana Uganda zokuba pate zimanyanga biki oyagala okufa ererere biki ewo bawulira omanyi n'abayimbi mubeera abayimbi oba celebrity obeera export omuntu asobola okuva wano n'ayagala kugenda e Nigeria olwokuba Wizkid Burna Boy oba Davido ate ng'ayagala kitundu ekyo kwabeera oba onfuna oba kyekugamba so bintu bingi nnyo ebisobola okupushinga omuntu okwagala okujja e Uganda okitegedde so ebyo sigenda kubanga mbigendamu kubanga gyekiri so mu bufunze chicken addemu yewe time chicken ayina okwewa time ngati bamubani addeyo obutaddamu kuyingira Rwanda is not sure about that yagambye yakuba essimu n'agamba mbu bayinza okitegedde so ensi y'e Rwanda esobola okwewaayo negamba nti no what chicken jangu come ndoze ekyo kyandikoleddwa oddeyo oyogere come and tour cause Rwanda ina kye tuyita visit Rwanda okitegedde ebyo ebintu ebimu byasinga n'okuleetera gundi ono omwana obuzibu ensi eteekamu kinene nnyo fo abalambuzi okujja mu nsi eyo onfuna oba kyenkugamba eteekamu kinene nnyo fo abalambuzi okujja e Rwanda because it's one of their main export tourism okitegedde so ono ate yakwata bizinesi y'omusajja n'agifukirafukira naye era so nze kyendaba uliriza so obviously era alina okufuna backlash abantu bangi abagenda mu nsi zaabwe nga bava e Uganda ne bagamba mwana Uganda tewali yali afunye essimu tewali kyakimutuuseeko okitegedde naye tourism in Rwanda ate nga mainly tour Rwanda singa wonagamba nti no mujje mulabe amazike mujje mulabe biki tour Rwanda wabula come and tour Rwanda come and visit Rwanda omusajja akutte billions of money azitadde ku Arsenal tiimu namba azitadde ku kyeyo ddala Madrid kinsi ki waliwo teams eziri awo ezirina visit Rwanda it's a lot of money gyateekamu onfuna oba kyenkugamba so tomanya bayinza okuyitaani chicken ne bamugamba jangu olabe Rwanda olabe Kigali onjemu onnyonnyola abantu ekituufu ki naye nze ndowooza ate gwe omutima ogwandwala gw'abase Luganda n'ogw'obuzadde nti mu kifo ky'okuteeka ennyo chicken ku bunkenke ndowooza
mbandi muwaddeyo akantu anoga nti nedda wayogeza butamanya wayogeza ku papa jangu kankwema akafaananyi ndaba nga obusungu obayitiridde nnyo mu nsonga Rabongo, the whole instance behind you is Rabongo Charity Foundation. Kuyamba baana, kuddiza baana. Oli wakera ku macha n'agamba nti nno, I'm sorry to use this statement. Rabongo oyo asiyaga abaana. This is the worst I can go. Kubanga ekya chicken kyenkanankana n'ekyo. Kubanga yagamba nti nno Kigali baji over kale bagisudiya nnyo be bagamba si byeri. Kati yes, kati oba okubye. Okubye ekintu ky'oli. Ati kyekimu kyekyo. Nti omuntu yenna asobola okuvaayo nga ayimiridde agamba kati Bongo akoledde nnyo abaana ayonoonera ffe abakola charity ez'ekiyaaye ate ye byakola bituufu tumukuba aveewo. The main issue basobola okuyitamu yeeyo. Ky'oŋŋamba ogenda kumuyita buyisa ogambe nti nange bloody eyogedde olimba jangu okulage. Is that what you're going to say? Ogenda kunyiiga ogenda genda ofune statement wali ekibuye ku poliisi akolage bwasiyaga ogenda genda ofune buli lawyer gw'osobola ow'amaanyi bajje bamukwate